Nkusubira kuba munakuwavu bya nsusso kubanga okusaba kwagobeddwa ekikulu nnonze kunze ndi musajja alwanirire nnyo enkola y'amateeka n'eddembe n'obwenkanya bwe kibeera nga nkyayinawo omuwaatu omulala ate nze sidda kwebaka oba kukuba biwoobe nedda buli enkima gyeyongera okulinnya omuti jekoba okulaga obwerere bwayo you're not sad? No, because that's what I expected to see. No, I cannot be sad. One, to me, did you expect this kind of response from the EC? I didn't I want to say I didn't expect better. That's the truth, because first and foremost they were complicit in what happened. Bali the commission was complicit. Yetaba mu mivuyo gino gyennyini gye tulimu naye munnange ng'omuntu agoberera amateeka ate amateeka gaali gaŋŋamba kusooka kudda gye bali obaddoga nti ab'akakiiko k'ebyokulonda bennyini baali complicit. Akakiiko k'ebyokulonda ekisooka kaali nakawa omukisa okulongoosa ensobi za returning officer waabwe bakole ekituufu bagoberera amateeka era bannangirire ng'ataavuganyizibwa. Akakiiko k'ebyokulonda kandaze nti tekalina ntobo. Soko tunnyonnyole ensalawo yaabwe ekisooka bagamba nti bekkaanya nti nze yajjuza constituency entuufu eri mu mateeka. They say proper constituency. Yes. Ekimala ekyo tekyandikomyawo awo mubategeera mu nsi engunjufu awo twalikomye ne bagamba nti bano bajjuza bikyamu ono yajjuza ebituufu bano tubawandukulule eyajjuza ebituufu alangirirwe ng'ataavuganyizibwa. Awo we twalikoze eki we twalikomye naye ne bagenda mu bintu bye sitaateeka mu kuwaaba kwange ne bava ku mulamwa gwa nomination kubanga n'ensonga endala yali ku nomination forms ezo nti bw'ogamba nti abalonzi baba kusemba bannakawa west nga teriiyo kibeera kitegeeza ne nomination papers zaali nfu bwe fufululu okuva ku ntandikwa. Naye bo batugambye nti eyo tebaagenzeeyo ne bagamba nti bekkaanyiza ne balaba nti ebipande byange bye nateekayo biriko Nakawa West. Awo nno ogwo musango saaguwaaba gwa bipande ogwange gwali gwa nomination ki ati ekyebipande baakijjeewa munnange abantu abava ku mateeka ne beekwasa ebipande ebitali mu mateeka tewali teeka lyonna lye bamenye tewali teeka lyonna lye bayogeddeko nga ensalawo y'ebipande ne bagamba nti ne kwe twajjuza okulaga nti batunominatinze control form yaabwe nti yakyusa nerongoosa ensobi bali ba candidates baali bakoze era ekyo nakyo tekirimu mateeka era tebatuwadde etteeka. Etteeka ligamba nti electoral commission terina buyinza wadde okukyusa ennyukuta emu ku nomination paper yo wadde ennyukuta eki kubanga okuba n'ekirayiro nogaba bino byonna byempandiise biki munnange oba babadde banywedde biki ne tuvaawo ne bagamba nti newe batusindikira message okuteekayo programu zaffe nti nze nawaayo programu yange nga yeemu ebitundu byebimu ne bali nabo bibawaayo ne byebawaayo ne ngamba kati ebyo nze tebinkwatako ekyo kirala si kya nomination tekiri ku nomination nekirala nze nawaayo Nakawa enteekateeka yange Nakawa division west ne bagenda maaso n'okumpayira ne bampayira nti nze nali mu meeting eyo eya harmonizing programs ezo. Meeting eyo saagiriimu era tesaatumayo omuntu n'omu nali ndi mu kujjanjaba biwundu byange bye nali nfunye olw'akabenje ke nagwako ku nomination.
bo bagenti walimu bo bagambye nti nalimu akakiiko k'ebyokulonda kalimbye kungu akakiiko k'ebyokulonda katusubira okuba credible katusubira otuwa election results ezesigika kalimbye misana tuku kungu bwembeera ndi mu kusomesa abayizi ab'amateeka ab'omwaka ogusooka nga mbagamba engeri y'okuwandiika ensalawo y'emisango oba ekintu kyonna example embi gye nsobola okubawa nti temukolanga electoral commission gye bwe yakoze kibi nnyo okutuuka ku ekyo yabadde ya kiboggwe nnyo oba n'ekiboggwe kale terina nsa kubanga akakiiko k'ebyokulonda nomination ziri mu mateeka akakiiko k'ebyokulonda ke kalina gazeti weeri gazeti amanya agamanyiddwa bwe gali naye gwe n'olanduka ku bintu omuntu by'ataawaaba n'olanduka mu bintu ebitali mu mateeka n'okuwa ensalawo nga tolina tteeka kuweesigamye ne bavaawo Uganda erina ennaku ne bavaawo ne bagamba nti twakizudde nga bakandidenti abamu amannya bagawaanyisa wano tetuli mu kuwaanyisa mannya tuli mu kiki ekiri mu maki so bazzeemu kibuuzo ki tewali kibuuzo kye bazzeemu beewaze okugamba nti bali banominatinga mu constituency enkyamba wandika bikyamu n'olw'ensonga eyo nomination papers zaabwe enfu fufululu bwowe go wasaba ekituufu era bwowe tukulangirire mu bufunzefunze bwe nkugamba nti akakiiko k'ebyokulonda kabadde ka kiboggwe nnyo ensonga zino nzitegeera n'ekirala nti bw'ebeera ensonga eri simple ennyo ng'eno egamba nti constituency gye mwasaba yeeyo oba si yeeyo kizibuwala okutuuka wano kati nze neeraliikirira nti akalulu kano bakasobola balina capacity ekasobola ask that again nti bw'ebeera ensonga akasonga akatono bwe katyo ak'okusalawo nti kyekino kye tulina mu gazeeti oba nedda kabalandusa bwe bati akalulu banaakasobola ak'eggwanga lyonna akakiiko tekalina bannamateeka kayinza okuba nga kalina bannamateeka naye bannamateeka baako ate si be balina obuyinza okusalawo akakiiko katuulanga konna akakiiko kyova olaba siina gwe nkugamba nti ono era nkazingidde wamu nti ensalawo yaako yabadde ya kiboggwe terina muzinzi gwonna eswaza oba oli awo naligambye nti ewemula n'okuwemula naye ekirungi kya byonna tulina omukisa okubeerako ebibuuzo bye tubabuuza mu kooti ejulirwamu mu nsonga zino tujjaawo so that's how you want to describe decision yawe ya kiboggwe ya kiboggwe nnyo oba n'ekiboggwe kigambo kyeki ekyoluganda oba tukakkanyiza nnyo amazima galinzisa kungu amazima galikolaki galinzisa buli omu tumuwe byasaana okuba nabyo bw'okola ebyekisiru tujja kugamba nti okoze byaki bya kisiru bw'okunkumula mu mpale kungu nja kugamba okunkumudde muki oyogera kaati but nalabyeko lead opposition Mwami Ssennyonyi nga akuba bulali akuba gudi kudaga bwe twamulabirawo kyekimu ne Mwami Abbott Anderson Burora in fact n'olwaliro ndabye speaker wa parliament omukyala Anita Mong nga yuza leader wa opposition Mwami Joel Ssennyonyi kaga nti sebo yugayoga we bali kuwangula ekisooka ensonga za right honorable speaker yozirabye zo nzirabyekoko munnange oli ye speaker wa parliament ono ye leader of opposition mu parliament oli speaker gyakulembera kya bugunjufu okukulisa omuntu bw'abeera alina kyakoze eki
that is kyabugunjufu. Era sina kyenkisoma mu kirala nkola ya bugunjufu. It's courteous. Okay, that's for the speaker. But how about these other people? Kati bano baganda bange bonna bambi. Nalibiso nyinga yogera ngalinga abuusabuusa n'obukugu mu mateeka. Yake nti awulira mbu oli munnamateeka naye tamanyi oba. Munnange gwe omuntu atamanyi constituency gy'akiikirira amagezi agajjawo okutegeera oli nti looya. Byayogeddwa Mwami Ssenyonyi. Number one yage nti awulira buulizi nti oli munnamateeka kimu. But n'ekyokubiri agamba nti gwe ng'omuntu you fear voters, gun face them. Then Mwami Burora yagambye nti oba kuteeka ku street anywhere mu constituency kijja na kumubeerera nti kibeera kizibu nnyo n'abalonzi okutegeera nti ono ye mwami bwowe Ivan. You're not known. Bwe babeera nga bo be bali concerned nti siri mumanyifu, ani abeera akifunamu? Mbadde nsuubira bo be baali badde bakifunamu nti baali badde beesimbu nnyo ne bakakkana emitima ne bakola ebyabwe nze ne bayanvaako. Naye okudda ku comments za Right Honorable Joel Ssenyonyi, he's a young lawyer. It's you referring to him as a young lawyer? Yes. Yet he doesn't even know whether... No, he's not even qualified to appear before the High Court. But he's a lawyer? Yes, he's a lawyer. He's an advocate. But he's still in the probationary period of 9 months. So when I refer to him as a young lawyer, I mean it, and I am a senior lawyer to him. So when he starts to mature up in the law, he will understand a few things about courtesy. Ajja kutegeera enneeyisa yaffe nga balooya. Ekisooka tetusabuka. Ekyokubiri tetweyisa nga bakimbuyege. Ekyokusatu tufaayo nnyo okusigala nga tuwa abatusingako mu mateeka ekitiibwa. Tubayigireko. Nga bwe nkugambye ndi senior lawyer ku ye, era nga bwe mbeera ne kooti zaali mu kugezesebwamu ku ssaawa eno, bwe mbeera ntuuse nze gwe basooka okuwulira. Bw'abeera ebyo teyabisoma nga yabikwata nga bw'akwata ensonga za constituency nga tabimanyi, then eggwanga liri mu bulabe. Omukulu yeetereeze, yeesulise, asabe nnyo Katonda amuwe okumanya n'okutegeera. Nga ki ekikwogeza bino byonna? Nedda mpabula buwabuzi. Nti ki? What's wrong with him? What has he done that is wrong? Nti ebyo byayogera ng'agezaako okwagala okulengeza abantu abamusinga. Okay, bannamateeka temusabuka kimu, temwogera nga bakimbuyege, kyakubiri, ekirala temulengeza bantu. Tetulengeza batusinga. Ne betusinga tubawa ekitiibwa. Ebyo nno mbuulirira yanga lawyer. Era ekiseera bwe kinaabeera kituuse ng'atandise okujja mu kooti ze tujjamu, tujja kweyongera okumukwata ku mukono, okumusomesa by'atamanyi, naye si buvunaanyizibwa bwaffe kumukaka bbiiga. N'olw'ensonga eyo, bw'abeera tamanyi nti ndi lawyer, at least yalitegedde constituency gy'akiikirira. Kale, bale. Ozaako. Ensonga za ate ye muganda wange Buloola. Muganda wange Buloola yage tomanyiddwa mu constituency. Naye ebbanga maze lingi nnyo mu bukulembeze. Ebbanga eryo yali badde ali eyamba okusoma. Kakati yes, ozaako ki mwami bwowe now that decision ya akakiiko ebyokulonda yakoleddwa? Amateeka malungi era
agadde nnyo n'okkubiriza buli omu okugagoberera kubanga akawaayiro namba 15 ak'etteeka erifuga akakiiko k'ebyokulonda katugamba nti akakiiko k'ebyokulonda bwe keemamaaza ne kakola ebyambyone oba ne kakola ebyamancoolo oba ne kakola ebintu eby'ekibogwe osobola okuwakanya ensalawo yaako n'ebikolwa byako mu high court oteekayo petition mu nnaku 5 zokka ng'omaze okufuna ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda nabadde mu kafubo ekiro ekyakeeseza olunaku olwolwaleero nze seebasewe nagifunye ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda nagifunye saawa nga 9 ez'emisana naye ekiro kyonna nabadde mu kubaganya birowoozo n'abantu ab'enjawulo bannamateeka ab'enjawulo abawerako ne tukkaanya nti eno ensonga nti akakiiko k'ebyokulonda kakoze ebyamancoolo naye era nga tumanyi bulungi nti bangi nnyo akakiiko k'ebyokulonda bwe kakoze ebyamancoolo ne kooti ne zivaayo ne ziwabula ne zikazza ku mulamwa n'olw'ensonga eyo nsuubira nti bwe tunaabeera ensonga ezo tuzanjizza eri kooti ne twesigama ku mateeka ge tumanyi obulungi kooti ejja kusalawo okuyisa olugaayo mu nsalawo y'akakiiko k'ebyokulonda egikasuke mu kasero akakasasiro ate esalewo bulungi era eragire batulangirire ng'abatavuganyizibwa sogenda mu kooti enkulu ngenda mu kooti enkulu mbadde wa kukikola leero naye ne wabeerawo ebinkwata bingi n'ensuubira enkya tunagenda okutuuka mu ssaawa 8 nga kyawedde dda so buli atuwuliriza tulabye emisango nga girwawo mu makooti ga Uganda in this case kino kiba kitya kikolebwa kitya kyannaku nnyo nti emisango girwawo era kibi nnyo nze naali agadde omusango guwulirizibwe ekinene nnyo mu wiiki emu naye kiyinza obutasoboka mu wiiki emu naye etteeka nga bwe nkugambye nze nesigama nnyo ku mateeka etteeka litulagira nti nina bwe mbeera nsazeewo okujulira njulira mu nnaku 5 bwe njulira mu nnaku 5 nenteekayo okujulira mu kooti enkulu nempa akakiiko k'ebyokulonda n'abalala bonna kati mu kiseera kino bali bonna 7 nembawa ebiwandiiko bya kooti bye bakuntumye balina okuddiramu mu nnaku mmeka 3 bwe baddamu mu nnaku 3 nempeerwa ennaku 2 okuddamu enneewozaako yaabwe kati awo kooti netuyita ensonga ezo ne tuzituulamu etteeka ligamba nti ensonga ezikwata ku byokulonda ziteekeddwa okuweebwa enkizo ku nsonga zonna endala era amateeka gagamba gawa kooti enkulu obuyinza okuyimiriza emisango gyonna emirala ne kawuliriza okujulira okwo n'olw'ensonga eyo nina essuubi nti ensonga eno tusobola okubeera nga tugimaze mu wiikisi nga 2 ekitali nnyo wiikisi 3 nebeera ng'ewedde osuubira obwenkanya ndi munnamateeka kubanga okusinza ku nnyonnyolayo ko akakiiko k'ebyokulonda tekasaze mu bwenkanya
Yes. So yo mu kkooti enkulu osuubirayo bwenkanya? Kungu essuubi omuntu waggwangamu essuubi kyekisinga okubeera ekyobulabe. Nina essuubi era neesiga bannamateeka bange nti ensonga eno bagenda gikwata n'obuvunaanyizibwa era tuwe empoza yaffe eri kooti era nsuubira tujja kufuna obwenkanya. Nina ekitundu mu nze ekikkiriza nti tujja kufuna obwenkanya. Naye ne bwe tutabufuna ensonga tujja kubeera eri mu lwatu. Bw'ebeera teyambye ffe eriyamba abaana baffe n'abazzukulu baffe n'abalala abalijja. Okay, good. Tukwagaliza birungi. Neyanziza. Naye njagala tugenda ku nsonga badde yogera akakiiko by'okulonda wano. Kati kumala sabbiti 2 ndowooza mu Uganda nze nsinza okwesiba ennyo ku preparation y'akakiiko k'ebyokulonda mu kalulu k'omwezi ogujja. Era mbadde mbuuza ebibuuzo wano bulijjo nti lwaki tugenda mu kalulu abantu baffe nga tebateekateekeddwa kimala, tebasomeseddwa kimala. Tugenda kukozesa buuma tuwulira akakiiko kakubye obukonge. Akakiiko kayingiza wano obuuma obugenda okugobererwa. Kyokka waliwo ne register eziri physical ate waliyo biometric oba ebyuma ebyo tugenda okukozesa. Ekirala owulira polling stations empya zitandikibwawo buli kaseera. Okwongera okukiriininga register z'abalonzi. I really don't understand. Are we really well prepared for next month's election? Kungu tulina ekizibu ng'eggwanga. Ebintu ebirina okubeera ebikulu tetubissaako mulamwa. Ne tusigala okubuukira ekibeera kibaluseewo. Gwe munnayuganda ampuliriza. Twalibadde ku ssaawa eno tuli beeteefuteefu nga tumanyi polling stations ze tugenda okulonderako, tumanyi engeri gye tugenda okulonda. Abajjukira obulungi mu 96 bwe twali tugenda mu referendum 95. Yes. Bwe twali tugenda twali tugenda mu referendum eyo eya multi parties jjukira bulungi 205 naye nga yali 205 waliwo voter sensitization nga y'amaanyi nnyo nga buli omu amanyi ekyokukola omwali omuti ne baasi gwali muti na baasi or something gwali muti wawo omuti kyaliwo ekityo but that was 2005 yes naye kyengezaako kuleeta nti eyo voter education ne lwankubadde tuli mu mbeera eya tekinologiya neya digital tetugirabye tetugikoze eki ate nga luli twali tunaba kutuukawo fe abamu abasinga twawulirizanga Kyabasa ng'obulango buyitako wawuliddeko n'akamuwano sinange mbeewuunya ne ŋŋamba tuteeseteese tutya eggwanga. N'ekirala nalabye nti electoral commission eteekateeka ocreatingawo polling stations endala akalulu ka mwezi gujja. Something is fundamentally wrong. Ebyo byonna bikyamu. Ku ssaawa eno tewali amanyi engeri biometric voter machine bwekola era etwala bbanga ki, ogenda kumala budde ki ku polling station, yogisanga wa ku polling station. Polling station egenda kubeera etya? Kyekibaawo singa tekubeerako netiwaaka. Osooka kulonda nodda mu biometric oba osooka mu biometric n'ogenda okulonda. Ye buli kati tugenda kubeerawo ne box 3 eya president, eya direct, eya woman MP neyaki direct. Ebyo byonna organization egenda kubeera demarcation ya polling station. Kati gwe munnayuganda mpuliriza, akalulu osobola okukakuuma
n'obeerawo ku polling station era ne bakakubbako osobola okubeera ku polling station nti nkuuma kalulu kange ate ne bakabba batya nga wendi ne bakabba nga wendi kubanga abannaffe bali ku gavumenti agandi mukanoonye mukakube rather mukalonde mukakuume kongo nsaba ompa olunaku nga lwakwanalizingira polling station nafuna omukisa nti nalondoola akalulu ka America akawedde nze omu ku bannayuganda abatono abakalondoola omuntu akontrolinga system oba teknologiya back end agiragira ebyokukola ye muwanguzi w'akalulu nti gwe ne woobeera nga okatukuumye ku polling station kuba tukakuba tubeerewo wempulira tukalinde kati bw'okalinda era nosindika results ku electoral commission wegwa kalindi kakuumirawo n'okola ki kungu njagala abannayuganda bategeere nti ebibooziboozi by'ebyobufuzi ebitagendereddwamu kulaga bantu kituufu bya bulabe eri bo kubanga osobola okukalondera ne bakakubbako ng'ate osigaddewo anti nkugambye nti bwe tuba twakweyambisa tekinologiya nga bwe tugenda okukola kati gw'okakasa otya nti bw'oteekako ekinku muno okiteekako bw'oti tebakugamba tekabala mirundi 5 nti abalonzi babadde 5 kweyo polling station okakasa otya nti buli ateekamu ekigalo kajja kubala 2 kati bwe kabala 2 ne batuuka ne mukabala ne mukadikirayalinga ne kabeera transmitted naye nga ko kaatutte kiri kyenataddemu eky'abantu 2 kati ne batugamba gwe ng'olina DR osobola okubeera ne DR form ngekugamba olina abantu 100 kongo nga DR ekugamba olina naye nga biometric gyotalinako control nga gwe agent wa candidate ekugamba abalonzi 3 babaddewo ani gwe bagenda okukkiriza ekyuma kati access ki ba agents gye bayina ku control ya biometric ye mutumanyi n'okubweyambisa twandibadde tumanyi at least by now kungu sagala kusasamaza naye gwe bw'obeera olowooza akalulu bakabbira ku polling station oliko ekikyamu kwetukuuma kwetugenda okuuma otawanira bwereere ebigenda mu maaso ku polling station tobimanyi onakuuma otya kyotamanyi that's powerful already ebigenda mu maaso ku polling station tobimanyi gwobimanyi nze akuuma kenyini sinakalabako simanyi na bikalimu simanyi na polling station egenda kuba designed how nsokani mu bufunze nze naawe nange nga sejemu gwe kungu nange tugenda kuyiga ku kiki ekigenda mu maaso ku polling station ku polling day kungu twettanire nnyo okutegeera ebiri munda nti gwe nange ne ba presidential candidate abali mu kunoonya akalulu nga balowooza bagenda kukawangula bagenda kuyiga ebigenda okubeera ku polling station ku polling day naye nga ebyo twalibadde tubimanyi nti ogenda wano ne bakutiikinga nodda wano akapapula ne kafuluma
mu America buli luvannyuma lwa ssaawa ezimu bafulumya list ne bagamba bano be balonzi ababadde abatiikinze be bano abazze mu polling station era mu states ezimu tezikulaga nti ono yegundi nezikulaga by their registration into ono Democrat ono Republican ono Independent oba okitegeera nobeera nga obikola ki era nga enamba zitalinga n'obululu obuli mu machine obuli scanned by obuli mu machine obugenze mu machine oba okitegeera ne wabeerawo n'obululu ne bagamba nti ono si mulonzi wa tali ku register wano naye nga mulonzi oba okiraba ne bagamba nti buno kano bakamairinze kavudde New York ne kakola ki ne kajja wano kati okulonda si lunaku olwo akalute kabbibwa ku lunaku olwo kubanga era tekategekerwa kwolwo kati wabuliddeyo omuntu yenna yeebuuza ku zino polling stations bagenda creating empya teri akyogerako mu bannabyabufuzi kati kankubuuze ku polling station bwebeera nga polling station emu nga tugeze eri mu Nakawa division west ngeri mulimira ne bagitekako abalonzi emitwalo 7 okimanyi nti eyo polling station emu esobola okudetermininga awangudde constituency in fact nalabako yali honorable Tamaguzi Semakula in fact yekamba nabyabufuzi gwe nakalaba avuddeyo okwemulugunya ku constituencies empya eziri mu kuteekebwawo kati polling stations empya rather polling stations empya yali nange ku TV I think 2 weeks ago nakanti ewuwe na eyo nayo symptom ku ssaawa eno singa twalina abantu abalina ensa abafaayo ku ggwanga nga babaka ba parliament nga babaka mu butuufu bw'obubaka bwa parliament zino ensonga zaali za myaka 2 emabega oba okiraba n'olw'ensonga eyo saagala kumalamu bantu maanyi naye ku ssaawa eno kiyinza okubeera nga kiri too late okubeera nga tulina kye tutaasa ekyo kikugambye nga munnayuganda nkikugambye nga candidate kiri too late okay akakiiko k'ebyokulonda tekasobola kutandika kati ne kasomesa abantu ebyakalema emyaka 5 emabega kukwata bisubi Batumbya alina Kasongola Kungu thanks for the programs Bobby Wine Kabutukulu Masini ntumbudde mukulu emundabire nnyo konsensus kuolise bamanyago ne Joseph Damgaranga Nyondo enule natete ndi ku radio 4 yes ndugu omukulu muwulidde bulungi byayogedde era mbadde ko nga mbiwulira naye nze kyenninga akutte mukyalinga ayogedde kyenninga alabyemu kyakakiiko k'ebyokulonda muganda wange kyoyogedde kituufu ekyokugamba nti kibakateekateeka kwolwo olunaku lwennyini gwe lwokasuubira era bino ebyokugamba nti nno mukalonde mukakuume nze ndabanga abakulu abakola ki abalinga abayisa omukka mu kiseero Ssenyondo kempera ekyanya abalala bakumbuulizeeko abala nnyo muganda wange mwami Ssenyondo hello Sabo amanyago ne Joseph Damgana wange Mwana Kongo amanyago ne Joli Sabo ono bamwisirame ke Nakasongola yes mwami Lamek kakati olaba bwana Kongo nkubuulire eno Uganda weeri tuli kale kituufu oyo mubaka wake mumanyi radio mbadde nakagituulako kyogenda kuteesa kuki muganda wange ngo oli Nakasongola okuba simu ng'osoose kuwuliriza nsonga ndogo okuva Nakasongola radio 4 hala consensus hala olaba okuweereza ku sabo bali kuwuliza okitiibwa Dennis Kyambala Kalungu yes Dennis kakati omukulu oyo byayogeddeko byonna mbiwulidde era mwebale naye nange ndi ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda okusooka teinfominze bannayuganda butya bwe balina kulonda kungu mpazi nga nze atawuliza radio sinawulirako awo nga mukuba obulanga obusukka bubi
nga electoral commission ye butaddeyo nabuwulira ekirala constituency endala zibateekawo ez'okulonderamu lwaki baziteekawo mu kiseera kino ekyo kyandibadde kyakolebwako dde mabega kuba kati wabaawo omuntu kyeyeebuuza nti kati nkole ki ekirala ekyokukuuma akalulu katonda yakuuma nze ne bwe naabeerawo n'enkuuma yekagenda otambulira sigenda kubeerayo era nja sigala kumanya kyawano kyokka kungu webale kuweereza sebo webale kuwuliriza Ngalanga Radio 4 hello amanya go sebo negyosinzidde hello wanje onali bada mukungu sebo webale okuweereza kubanga n'Obuganda okay nta ambasada wa Big Talent pato ndi mwogezi wa Jatimisa Kabanda minisita we Kampala onali badako mu Kampala Central kote kamukama wange RDC wente bakwagala ennyo wote kama kibe bagabo omwami Kyaze Frank ali ku Radio 4 sorry Radio 4 hello hello seba amanya ne joli hello hello Isebo amanya ne Joseph dem Ganarang Mami kungu wale kutuwe amanya ne joli Mami kungu wale kutuwereza hello Ada mukungu wale kutuwereza Sebo tukuulira bulungi naye lwakubuuliriza ku radio yinza okubutatufuna bulungi Jeko mukama wange Isebo bamwida udupatali okuvana engoma Yes engoma akati mukama wange omukulu oyo muwuliriza bulungi naye ebyobufuzi bya Uganda nze kyembirabyemu kakati buli omu anoonyamu bibye kubanga omwami bw'omuwuliza nga nnyonnyola ensonga obodda z'omubuuza alaga nga tayagala kuvuganyizibwa ayagala kuyita waana oppositi kyafa kyokka kuba olwedde akugambye akalulu ne bw'obeerawo n'okakuuma bakabba kati ye tayagala kulondebwa ayagala ayite waana oppositi gala ng'otuweereza kale abale nnyo Sebo Radio 4 hala Sebo nsanyusa okuwuliza nange bwente Sebo Yesu isabire jinja waliwo ensonga entabula olusi obwongo abasoma bakusobola omwami ayogedde ku kyamateeka okubeera nti munne tamanyi amateeka bulungi amateeka agamu bagasomera mu nsi ndala ne googera birala n'abalala ne boogera birala ekyokubiri Uganda yaffe eno nze neewuunya lwaki tebakkaanyanga bukkaanya ekintu ne kitambula bulungi mu ddembe ekisembayo abavubuka benkubiriza bannange bali ku Museveni tetumwagala twamukowa biki na biki naye beerabidde nga Museveni okubayita fuluzi omwenge bagufudde ekintu ekyenjawulo abavubuka bave ku mwenge abale nnyo abavubuka bave ku mwenge onsonsozi hala onali bada mukungu Seba amanya ne joli kibadde kinkosi mukama wange layininga enzigyeko Esebo nze ambasada wa Big Talent pato ndi mwogezi wa Jatimisa Kabanda minisita wange wa Kampala Arogo minisita kabikyo fatogabye ali munakaseke Central ali ku Radio 4 tuwuliriza kote kala disi wentebe ne makindi Ssaabagabo Kyaze Frank atukoledde obulungi omukulu Bule ngenda abeera nga honorable nkubuuzaako era nkwebaza emirimu gy'okola mu Nakawa division obanga bweri naye nze ekibuuzo kye ngenda okubuuza mukama wange bwe tubeera nga tugamba nti fe abantu fe abasalawo okube omulonzi kakati ate mukulu Bule n'ogamba nti musawo enze ennyuma ennyo abantu bakubye posita bataddemu akasente nga mukulu Bulola we yayogedde kati ate gwe n'ogamba nti kogenda okay kale kufiiriddwa nnyo mugana Radio 4 hala Hello Panji Sebo Ada mukungu jeba kale Sebo nayo gyebaliko ono sali amasindi esali ate tibye mperezayo Esebo wewe tuweereze webale nnyo sali okuva mu masini kwagala nnyo hala Sebo Panji Sebo
Sikyaliyo Ssebo lyotya? Tuli munnange naye mbuuza omwami oyo. Ye yasinga otegeera osinga akakiiko k'ebyokulonda. Ssebo. Omusajja akugambye omusawo tugugobye nti ate nze nina okugulemezaayo. Bannaye. Kale, mukulu agenda kwanukula ndugu. Radio 4, hello. Muganda ngadda mukungu wa salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah kuwa ebirungi akene kwakira. Allahumma amin. Ebintu byotukolera byonna okuviira ddala eri ku TV yonna tujja tukugoberera. Amina Ssebo. Erinnya lyange nze Saalongo Bumaali Waswerungu Jacob member tuli bumukolaze. Omubaka wa Lubaga akutumidde twagala omutukyalize Beka Kawali atukoledde ddala obulungi obutagambika era abantu beeruga basaba akalwa ka 226 addemu abaweereza obulungi. Naye muganda wange ekyayogeddeko kituufu kuba kwa Dr. Kiza Besigye eriyo akalulu ennyonyi lyavugako negenda negamba nti yasibiddeko e South Africa. Naye ng'ate evudde 16 abo bagamba nti akalulu bakabbirawo mukalondedde awo. Abo bakyamu nnyo kuba obululu babubbira mu bifo bingi nnyo kuba kasawa ya leero butuuka n'okulondebwa nga obumu baabukubadda era kyova olaba batuuka n'okulonda nga bagamba abaleese obululu bubakubye luno ne babuyingiza mu bokisi obululu baabubadda kuba muganda wange kyayogeddeko kituufu obubba obululu tebabubbiraawo nga ffe tulowooza. Naye ate ngenda okumayiza na kino ekyomuno omukulu kyeyayogedde byabahama waawo ebyokulonda n'agamba mumale okulonda muveewo. Yebyo mba ndaba nga yetembeta omusalaba ogutali kuba waliwo awo omukulu ayavayo afaanana lweiso n'avaayo n'agamba we mumala okulonda mugende wano tetulinaawo we mugenda kweyamba nakufuka. Kwe twebuuza abasika abagenda okuuma obululu obwo bagenda kujja bambadde pampa. Nze Saalongo Bumaali Waswerungu Jacob mbaka. Bale nnyo Saalongo Bumaali. Ssebo nkwagala nnyo. Hala. Ekitiibwa Ssebo. Ssebo siri wa kitiibwa nze Kkungu. Honorable waffe Ssebo twakuwadde ekitiibwa kya honorable. Owekitiibwa ekigambo ekyo ennaku zino engeri gye bakikozesaamu owekitiibwa. Oli honorable waffe olw'empeereza gy'otuweerezaamu Ssebo Mr. Adam Kungu. Ssebo nange ndi wa kitiibwa. Oli wa kitiibwa nnyo Ssebo mu ggwanga Uganda ensi yonna ekuyaayaanira. Empeerezaayo nnungi era kati tukulimbidde wali Ssebo ku balometa akaasa mmeme. Tukwote buliro. Ssebo twebaza nnyo omukulu gw'otero tukyalizaawo ku lunaku lw'Emmande General Frank Gashumba ne banne abavandimwe basazeewo bagaa nti tuzamutoola bavandimwe bagaa nti bafiira ku Yoweri Kaguta Museveni tuzamutoola Yoweri twebaliza ddala jjajja okubalwanirira. Pulezidenti wa Brain Soja mu ggwanga Uganda taata jjo nanga bulijjo ndi mwogezi wa minisita Pasis Namuganza minisita avunaanyizibwa ku mayumba. Muganda wange oyo yeebali kulambika nsonga naye akakiiko k'ebyokulonda lwaki bannayuganda batandise okukajjamu obwesigadde oli twalinga tukakkiririzaamu nnyo buli kye kakola naye ensangi zino twebuuza akakiiko k'ebyokulonda bajeti kafuna nnene nawulidde dda naawe bagambye simanyi baagayo supplementary simanyi obwombi bumeka simanyi kola ku buuma abantu tebannamanya n'akozesa byabuuma ebirango byandibadde bisirwa wano ku leediyo fo leediyo yaffe ŋŋanze ebutikidde ensi yonna ebirango ne bibeerawo Adamu Kungu n'otusomesa tugenda kulonda tutya kati abantu bawaabidde ennaku zino abantu emisango akakiiko twebuuza amateeka go Ssebo nga kagayisa kifuula nnenge n'owulira kino ngoga nti akuluno ono yandibadde avaayo ate n'atavaayo ddala omuntu ate omukono gumu gwamugisizzaayo oli omukono yaguteekako nga yeebase yali atamidde kugamba ebintu byakakiiko ebyokulonda sijja kulimba naffe abawagizi wa Pulezidenti Museveni tusandise okwerayo nti akalu kajjajja kayinza okubbibwa n'olwekyo kebeetaata ne babba akalu kajjajjaffe omusajja omukulu w'enkofiira bajja kuwulira nkusiibodde. Kale webale nnyo sigenda kwongera ku bannaebibuuzo bingiko naye sijja kwongera akakadde kyekansobozesa ka mukulu kamuwa eddakiika zinabere nga ayanukula but after this bituufu ku balala era singa tubadde nga babiri abaasaba nti constituency twasaba ntofu tuli babiri saali agadde kulangirirwa nga unopposed. Amateeka tuteekeddwa okugaagala newankubadde ebiseera ebimu nga tegatusanyusizza. Etteeka ligamba nti ku lunaku olw'okwewandiisa singa omuntu abeera nga yekka ye yeewandiisizza butuufu alangirirwa nga alondeddwa. N'olw'ensonga eyo ne lwankubadde ekyokweyagaliza kya buntu naye ebintu byenkola nsinziira make mu mateeka. N'olw'ensonga eyo ensonga mbadde njagala kujoogerako.
wawaga ayogedde mu byabatadde mu ssente munnange nange nateekamu era nkyateekamu nekyo si kyekikulu ekikulu kwe kulaba nti amateeka gagobererwa munnange omuntu ateekamu ssente era kiba kisuubirwa nti ajja kuteekamu obudde okutegeera ekituufu kyayagala era kyagenda okusaba wawo omukulu awabudde abavubuka ku nsonga y'omwenge ekyo nno nakyo kikulu n'ekyo tekibadde kibuuzo abadde ayisaawo kalowoozo akakiiko k'ebyokulonda lwaki kali mu mbeera nti abantu tebakyakeesiga munnange bamanyirwa ku bikolwa byabwe ebikolwa by'akakiiko k'ebyokulonda bwe bibeera biraga nti tekasaanye kwesigibwa era abantu tebajja keesiga era kibeera kikakatako okwerongoosa okwekuba mu ttooki n'okukola ebituufu tulina obuuma buno obwazze bwe babadde basabirako ssente mu paalamenti naye tewali na tteeka lyonna era mu babaka abali mu paalamenti yonna wakyavuddeyo n'omu awandiika n'olubeera lupapula lumu ng'agezaako okulaba nti obuuma obwo bubeera mu mateeka era ne tuweeyambisa mu mateeka naye era nkimanyi bulungi nti n'abo abalimu mu paalamenti batono nnyo ababumanyi ng'ejja bugenda okweyambisibwamu n'olw'ensonga eyo kizibu nnyo okubaga etteeka oba ogezaako okulongoosa etteeka erireeteddwa nga n'ekigenda mu maaso tokikola ki tokimanyi n'olw'ensonga eyo tuli mu katyabaga era bannayuganda mbasaba mwettanire nnyo oli ebintu bwe tubyogera binoonyerezeeko ddayo okinoonyerezeeko nti omuntu ono kyayogedde kituufu kyo kiri kitya ye omukulembeze wange ayogera ki abakulembeze baffe tubateeke ku nninga tulabe nti boogera ku nsonga enkulu naye bwe tukireka bwe tutyo munnanga ate tosobola kudda tosobola kukuba kadda nnyuma ate notandika okukaaba nti akalulu baakabbye ne lwankubadde nabaddewo ku polling station meters 20 ebintu bino tubibuuze bwe tuba tusobola okulongoosa ku bimu tubirongoose naye nga kiva mu bukulembeze bufaayo kiva mu bukulembeze obutuufu ku njuyi zonna kino si kya opposition si kya government wabula kya bannayuganda nkakasa nti ebibuuzo ebyo byonna ebimbuuziddwa mbizeemu bulungi obize bulungi toyanza neyanziza nnyo nsaba obagaye basule bulungi tuve ku mpewo ne lwankubadde bulijjo sinza abalagira nensaba omutonzi abankuumire musule bulungi era n'abo abakyali mu kakkalabya mbagaliza okukola okulungi yes nange eddoboozi lyange njagala ligatta ku mwami Ivan Bowe mbagaliza okukola obulungi abakyakola bannyuse mugende maaso n'okuwuliriza so balakadde kootuwadde